government ye mujjanjaba okitegeera government ye mujjanjaba ate omujjayo mu mbeera eyo really that is inhuman. Okay. I don't mind what anybody says or yena gwe kikozeza agende yetuge but ekintu kyebifaananyi by'omuntu nga is in a critical state kijamu. Okay. Chiringa nalina abantu bagala bifaananyi nalina omukolo gwe naliko nga best man kuno okukyala okuli easy kukyala kuwo ng'omugole yangambye teri wa family alina kuba kifaananyi omukolo gwali wa omugole gwali kaya byali yiri nali best man oli ali mugole nangamba teri kuba kifaananyi mbeno mogenda binyumya sendi kaddiwa ekituufu kirabika oli mutuufu ekifaananyi kyabakanze nnyo naye ate temwerabira nti ffe ekifaananyi ekyo tukirabanga ekyamagero era tukikubirako etteno ne tugamba nti amiina kuba twali tetukisuubira nti kisoboka okuddamu okufunikibwa mu mbeera ng'eyo. Twatukako ku mbeera nga tetulowooza nti Ssejjirinya aliddamu yadde n'okutuula ku buliri si mu ntebe wabula ku buliri nga ffe tulowooza Ssejjirinya ne bw'anaaba awazeewazeeko agenda kubeera nga yeebasenga ku ndiri nga takyasobola kuddamu kwesimba. Tetwalowooza nako nti Ssejjirinya asobola okuddamu n'ayimirirako ku magulu gaabiri. Tetwalowooza nti Ssejjirinya asobola n'okwekakaba n'afunye ekikonde n'agamba nti nkyayina amaanyi. Wallahi ffenna twatuuka Ssejjirinya nga tulinga abamuwaddeyo mu mikono gya Katonda ne tugamba nti agenda kuzza bibye. Ne tugamba nti Mukama Katonda bw'anaayamba anaamutuddiza ng'ekituufu kiri nti bw'ogenda okulaba Ssejjirinya mu ddwaliro omuntu n'akubuuza nti omulwadde alese ali atya nga bw'omulimba nti ali bulungi ne Katonda kuba bbalaayi n'akubonyaabonya kubanga ky'olabye si ky'oyogedde ate nga Bayibuli yatugaana okulimba. Ng'omuntu bw'akubuuza omulwadde olese ali atya omuddamu nti eri teri muntu nga teera ekituufu tewaabanga muntu. Kakati olunaku olwaleero Ssejjirinya ow'omulabira ng'asobola okuyimirira ggwe n'akutiisa saasira ffe abaamulaba nga yakatuusibwa mu ddwaliro. Sijja kunenya ekyo ekifaananyi kyo kitiisa n'ekitiisa oyo atalabanga ku Ssejjirinya we yajjira. Kitiisa oyo ataamanyako ku mbeera ya Ssejjirinya gy'abadde ayitamu wabula abadde amanyi Ssejjirinya ky'abadde ayitamu yakubye aleluuya. Yagambye nti Omukama w'amaanyi, Omukama wa ttendo nnyo, ekitiibwa n'ettendo bimuddire kubanga Ssejjirinya gwe yalaba ng'amaze omuwongayo mu mikono gya Mukama. Ne Ssejjirinya gw'alabye olunaku olwaleero banjawulo nnyo. Olaba Edisendi, ffe tutera okugamba nti eyali afudde bw'alemala okuba aleluuya. Ekyo ekifaananyi tukiweera Mukama Katonda bujulizi. Kubanga naffe bakama kwogera sitwakisuubira nti kisoboka okuddamu okufunika mu ngeri ng'eyo nga Ssejjirinya ayimiridde ku magulu gaabiri nga Ssejjirinya asobola okwetengerera. Otherwise nga tonnafulumya statement ng'eyo waalisoose ne weebuuza Ssejjirinya yajja atya. Bw'osanga omuntu ng'alina omutwalo gumu nga gw'olina kakadde tosooka omuvuma obwavu sooka onoonyereze kuwa gye yava ku biki by'ayiseemu oluvannyuma oyinza n'okumutendereza nti omusajja ono musajja okuba n'omutwalo ku bingi by'ayiseemu. So munnange Ssejjirinya abadde mulwadde wa njawuloko ku balwadde b'obadde omanyi. Abalwadde b'obadde omanyi beewo be muziika ng'ogakale wuuyo abadde yenna atiba butibyati abadde yenna akoze ettama abadde anyirira. Nedda Ssejjirinya badde mulwadde wa njawulo ku balwadde b'obadde omanyi. Ssejjirinya neewuunya ne Mukama Katonda engeri gy'akolamu ebintu bye okulaba nti eddakiika 45 oba essaawa ennamba gye yamala mu bwengula nga bamuleeta e Nairobi okujjanjabwa wallahi teyagifiiramu nga teyagifiiramu yatuuka mulamu. So munnange kuffe abaalaba ku Ssejjirinya abatunula ku Ssejjirinya w'emyezi 4 emabega ne Ssejjirinya gwe tulina olunaku olwaleero tukuba aleluuya. Munnange waba kirumira bagagga nnyo era asingayo obwavu alina ka Benzi
kyokka ewaffe asingayo obugagga alina kapikipiki ka mmeeti tubeera bagagga naffe mu ngeri yaffe okusinziira ku bwavu bwewaffe kakati Ssegirinnya wano wetumulaba ffe tulabanga we tulina n'okutandikira okukubira Mukama Katonda ettendo kubanga tetwamusuubirawo yadde awaddirira kuwo tetwasuubira nti alituukawo tetwasuubira nti Ssegirinnya asobola okuddamu okwesimba obusimbalaala tetwakirowoozaako ndi Ssegirinnya asobola okutuuka n'awanirira omukono gwe eyali takyasobola na kuwanirira kamwake for 5 seconds ayasame bateekekayo akajiiko k'emmere ng'aliira mu mpiira twakisuubira nti Ssegirinnya eyali gwe tukyusa obukyusa tumukwate tumukyusa atunula eri bambi sooka omutegulemu katono bw'ataddeko mu maaso tumutega akato nti Ssegirinnya oyo yayimiridde olunaku olwaliro ng'asandise n'okutambulamu okwetooloolatooloolakaawo munnange waliwo abalaba Ssegirinnya ng'omununuzi waabwe waliwo abamulaba ng'omuwagizi waabwe waliwo abamulaba nga MP waabwe waliwo abamulaba nga ekyenjawulo gye bali ng'ate gwe omulaba ng'omuntu gw'omanyi kakati gweyo statement ogikoze olw'okuba Ssegirinnya omulaba ng'omuntu gw'omanyi naye wabaddewo buli lunaku abo balina omukisa ogubeerako n'ennamba zaffe oba naffe be tulina omukisa okubeerako n'ezaabwe ababadde nga batubuuza buli lunaku Ssegirinnya ali ata naffe ne tubaddamawo be tulina ezaabwe ne tubeerumira nva kulaba mulwadde naye ali bw'ati naye nti si Uganda yonna nti eyina ennamba y'omujjanjabi si Uganda yonna nti eyina ennamba yayeekolera si buli muntu awagira Muhammad Ssegirinnya nti ayina ennamba yaani nti asobola okufuna first hand information mu kabox wallahi information eyo ng'ebadde erindiriddwa abo abamwagala ate abamwagalira ddala kakati mmwe ababeera bamumanyi obumanya muyinza okukitwalira ku sayidi yammwe endala naye abo abamwagala nga bamwagalira ddala bamwenyeza naddala abo abaawulirako nga tubagamba nti embeera gy'alimu eno teriiyo muntu bw'obadde okimanyi nti Ssegirinnya Muhammad abadde atuse ku mbeera ne bw'oba ggwe nga yeggwe abadde ayagala ekifo ki n'otandika n'okukubirawo ebipande nga ggwe abadde ayagala ekifo kya Ssegirinnya atuuseeko mu mbeera ng'osobola okukuba ebipande singa oba oye Ssegirinnya gwe tubadde naye ono Ssegirinnya gwe tulina olunaku olwaleero asobola okulya asobola okusituka asobola okwekyusa asobola okwesimba asobola okutambula wadde nga tasobola kutambula kiwanvu ono wanjawulo gwe tulina weewaawo nti tannaddamu kubeera muntu oli tannaddamu kubeera Ssegirinnya oli gwe walabanga kwanika atisa akalakata oli gwe walabanga ngadduka emisinde ng'abapoliisi bamugoba oli gwe walabanga asomeddwa eyakamulali tannaddamu kuzimba kubeera oyo naye nga bwe tukyayina ono atulaze essuubi nti ne kwoli gwe twalina oba kwoli gwe twagala tugenda kumutuukako era tekyetaagisaawo aleeruuya era teweetaagisaawo okulaga ettendo lya Mukama munnange tewali muntu yenna asobola kubeera na kigenderwa kyakulaga mulwadde mumufunireko likes ng'oggyeko ofuna opondo omugagga yekka eyakabappa nti mbulira omugagga gw'osobola okugamba nti wuulya bya 10 kirumira embeera ya Honorable Ssegirinnya weeri waakiri abalwadde bamulabako emabegako bagamba nti kakati eri waddewaddeko Ssegirinnya abadde omuntu atasobola kusituka na wansi ku katanda nga ne bw'oba ogenzeyo omulambulako asobola okukyusa omutwe n'akulaba nti egundi yazze naye munnange ng'okumutegula omujja wansi nti atambulemu kiba kizibu nnyo era babadde batandise okufuna obweraliikirivu bali mu kumujjanjaba wadde ng'ate ekyo kibadde kireeta akamwenyumwenyu ku matama gaabo abatamwagaliza birungi amanyi bagamba nti essanyu ly'amalembo gaba maziga ga nte Ssegirinnya wabeeredde mu maziga ng'abateesi bali mu ssanyu His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamunda President yafunye yakadde n'agendako e Kenya akyalireko ku mubaka we Honorable Ssegirinnya Muhammad bwe yamulabyeko waakiri naye kyamuwadde essanyu agamba nti kakati omuntu gwe babadde baŋŋamba nti tasobola wadde okutuula bwe mba nga musanze asobola okuyimukamu n'anyumyamu nange ne tutambulatambulamu wabweru w'eddwaliro ako kabonero akalaga nti Mukama ayinza okumusimatula mu mannyo g'empologoma abateesi kyabayisizza bubi nnyo nga balabye ku bifaananyi ku social media
nga basinziira embeera bo gye babadde balowoolezaamu Sseggirinya okubeeramu nga kati balaba omusajja asobodde okuddamu okusituka n'alinnyamu. Tukimanyi nti embeera tefaanana bulungi nti omubiri gwe gumuweddeko bambi. Sseggirinya yali omunene, yali yeeyagaza, takyalina mubiri. Naye waakiri bagamba nti obulamu kasita bukomyewo, omubiri okudda kiba layisi. Abateesi batandise okuyomba. Bobi Wine wanoonyeeyo ki? Lwaki mufulumiza ebifaananyi by'omulwadde? Naye kibayombya si lwakuba bafulumiza ebifaananyi by'omulwadde, wabula babalazeeko nti asobola okutambula atambuddeko ne Bobi Wine ne beetooloola eddwaliro. Babadde bamativu n'embeera gy'abaddemu ey'okugwa wansi nga tavaawo, nga bamanyi nti ekinaddirira kujja kuba kumubika. Wabula bannakibiina ki National Unity Platform ate bo kibawadde essanyu nga balabye ku mbeera y'omukulu nti waakiri kaakati alinnyalinnya. Era naffe ne twongera okusaba Mukama Katonda ayongere okutuwonyeza Honorable Sseggirinya, kubanga Sseggirinya muntu w'abantu, si beekawempe bokka, naye Sseggirinya muntu w'Abannayuganda gwe baagala ennyo, ate naye ababeererawo ng'akulaga nti abaagalira ddala ddala. Asobola kuwanirira kamwake for 5 seconds ayasame bateekekayo akajiiko k'emmere ng'aliira mu mpiira. Twakisuubira nti Sseggirinya eyali gwe tukyusa obukyusa tumukwate tumukyusa atunule eri bambi sooka omutegulemu katono bw'ataddeko mu maaso tumutega akato nti Sseggirinya oyo yayimiridde olunaku olwaliro ng'asandise n'okutambula okwetooloolatooloolakaawo. Munnange waliwo abalaba Sseggirinya ng'omununuzi waabwe, waliwo abamulaba ng'omuwagizi waabwe, waliwo abamulaba nga MP waabwe, waliwo abamulaba nga ekyenjawulo gye bali ng'ate gwe omulaba ng'omuntu gw'omanyi. Kakati gwe yo statement ogikoze olw'okuba Sseggirinya omulaba ng'omuntu gw'omanyi. Naye wabaddewo buli lunaku abo balina omukisa ogubeerako n'ennamba zaffe oba naffe be tulina omukisa okubeerako n'ezaabwe ababadde nga batubuuza buli lunaku Sseggirinya ali ate naffe ne tubaddamu abo be tulina ezaabwe ne tubeerumira nva kulaba mulwadde naye ali bw'ati. Naye nti si Uganda yonna nti eyina ennamba y'omujjanjabi, si Uganda yonna nti eyina ennamba ya yeekolera, si buli muntu awagira Muhammad Sseggirinya nti ayina ennamba yaani nti asobola okufuna first hand information mu kabox. Wallahi information eyo ng'ebadde erindiriddwa abo abamwagala ate abamwagalira ddala. Kakati mmwe ababeera bamumanyi obumanya muyinza okukitwalira ku sayidi yammwe endala, naye abo abamwagala nga bamwagalira ddala bamwenyeza na ddala. Abo abaawulirako nga tubagamba nti embeera gy'alimu eno teriiyo muntu. G'obadde okimanyi nti Sseggirinya Muhammad abadde atuse ku mbeera ne bw'oba ggwe nga yeggwe abadde ayagala ekifo kye n'otandika n'okukubirawo ebipande nga ggwe abadde ayagala ekifo kya Sseggirinya. Sseggirinya atuuseeko mu mbeera ng'osobola okukuba ebipande singa oba omutunuddeko. Oyo Sseggirinya gwe tubadde naye, ono Sseggirinya gwe tulina olunaku olwaleero asobola okulya kamere, asobola okusituka, asobola okwekyusa, asobola okwesimba, asobola okutambula wadde nga tasobola kutambula kiwanvu. Ono wanjawulo gwe tulina. Weewaawo nti tannaddamu kubeera muntu oli, tannaddamu kubeera Sseggirinya oli gwe walabanga kwanika atisa akalakata, oli gwe walabanga ng'adduka emisinde nga bapoliisi bamugoba, oli gwe walabanga asomeddwa ey'akamulali. Tannaddamu kuzimba kubeera oyo. Naye nga bwe tukyayina ono atulaze essuubi nti ne kwoli gwe twalina oba kwoli gwe twagala tugenda kumutuukako, era tekyetaagisaawo aleeruuya, era teweetaagisaawo okulaga ettendo lya Mukama. Munnange tewali muntu yenna asobola kubeera na kigenderwa kyakulaga mulwadde mumufunireko likes. Angojje